Nyongera okwaniriza ku mawulire agabutikidde akawungeezi kano katugatandike ne yaliko senkagale w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze retired Colonel Dr. Kiza Besigye atendereza omulimu omugenzi kati Paul Kato Lubwama gwakoze okutumbula ebitone by'Abannayuganda abadde n'Amukungubagidde wali mu makage emutundwe era omusasi waffe kakuwa ebisingawo ku nsonga eyo. Yaliko senkagala w'ekibiina kya FDC Dr. Kiza Besigye mu kiro ekikesezza olwaleero y'omu ku bakungubagidde omulongo Kato Lubwama. Ono asinzidde mu maka ga Kato Lubwama n'ayogera ku mirimu omugenzi gy'alese akoze eri eggwanga n'okulaba ng'atumbula ebitone bya Munnakatemba n'abayimbi. Muwulidde nga bwe yali omuntu asooka okwezimbira theatre era n'atendeka abantu abayitirivu bano be mwalabye wano n'abatali wano abavudde mu mirimu gye yakola abantu abalala gye baali nga tebasobola kulowooza nti kisoboka. Akyuse n'atunuulira ku kifaananyi ky'omugenzi era n'amusaba bw'atuuka ewa Katonda amuloopere okutta abantu okuli mu ggwanga. Muganda wange nkutuma otuloopere byolese wano, tulopera abatema abali wano, amaanyi agava waggulu gajja gatwegatteko tusobole okutaasa ensi yaffe. Asiba nnabyabufuzi okukomya okwerwanyisa baveeyo beegatte. Abakungubazi abalala beetabye mu lumbe luno kwe kubadde n'omwogezi w'akakiiko ebyokulonda Paul Bukenya, abayimbi nga bakulembeddwamu Eddie Kenzo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Bukenya ayogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu mulamu ow'amazima era akolaganika naye. Nasoma essomo lya Lungereza nga nsomesa literature nga bampa emitwalo 4 kasomero gye nali nsomesa. Mariam ne Kato bantuuza ne tuteesa ne bampa emitwalo 18. Kato yeebuuzanga ekintu kimu naye gwe onookyamuka nga tetukulabamu gondi nyo. Naye ne nkuba bulungi ennanga nanziza ku bbali nanga nti n'okwagadde tonywa mwenge obeerawo mu time ku practice ate obeererawo ddala you are reliable. Munnakatemba Kato Lubwama babadde azannya nabo bategeeza nga bwe batamanyi kyakukola oluvannyuma lw'okufa kwe. Memba kira kutambula kitya naye abbe yamumiza n'angamba nti ne John Segawa ne bonna bali mu kikola baga nti ekintu kijja kutambula. Abayimbi nga bakulembeddwa mu Kenzo bategeeza nti mu kiseera kino bali mu kutya olw'omulimu gwabwe okubanga guli mu lusuubo. Abadde alwanirira copyright era wiiki 2 eziwedde endowooza twali naye ku federation n'akwata microphone n'atusomesa bwe batubbira ne buyinza okuvuunuka embeera eyo. Mwami Katonda akutta akazidala atubuulira. Kinnuma nnyo okuba nti eno fight yagenze tennaggwa. Naye Anko Kato abadde alaba ekintu mangu. Kati nze yandabamu talent nga nakatandika okuyimba asooka nangoba. Yangoba mu Diamond Production nangoba kuba nali nfaanana bubi nga bw'omanya embeera bwe yali. Naye bwe nayimba nawulira tujanjabaze bajja kakasa oli wa mukisa. Yaddamu n'angamba ng'oli muyimbi so ye muntu akusiima oba n'akuwulira ensobi nga tapretending. Mu ngeri y'enjawulo abakungubazi basize batendereza nga bayimba ennyimba. Bukedde abantu abalala ne bagendayo okukungubagirira Kato nga mu bano kwe kubadde Ajati Safina Nalulejuuko. Ssentebe w'akakiiko ak'obwenkanya agambye nti waakiri Kato yandikoze ekivulu abantu ne basobola okumusiima ng'akyali mulamu. Wakiri yandikozeeyo sheemu n'abeera nga tukuŋŋaana ne tumusondera ne ssente nnyingi ennyo kwegamba ne tumu appreciatinga ng'akyali mulamu ne Allah takoze eki takkiriza. Minisita w'eby'ettaka n'amayumba Judith Nabakooba ayogedde ku malirivu wa Kato Lubwama mu buweereza bwe n'okwagala famire y'ekimufudde ow'enjawulo mu bakulembezi n'abalala. Ye muntu nno gw'otatera kusanga nti ye kyabadde alaba kyekyo kyayogera ate nga bw'aba ayagadde omuntu obeera mukwano gwe mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi. Babaka banna okuva mu bitundu eby'enjawulo basabye gavumenti okuteekawo amalwaliro amalala agajjanjaba obulwadde bw'emitima. Kubanga yatubuuliranga emabega kaawo yali afubananga okunoonya kasente ofuluma eggwanga agende bamujjanjabeko
naye ng'olumu akasente kamubula n'aguma mu mbeera so kati n'ebyobulamu byaffe mu Uganda byetaaga okwongera okuweebwa priority. N'amanya obusobozi bwe era n'abukozesa. N'olwekyo twezuule nnyo tumanye obusobozi bwaffe era bwe tuba tuteekamu amaanyi. Bannakatemba nabo Amukungubagidde ne balaga eddibu lyabalekedde mu kisaawe ky'okusanyusa. Tuyinza okufuna omuntu ayagala art mu Uganda nga Kato kubanga ffenna tuzimbiddwa tuyitse emikono gye bangi tuli kye tuli lwakuba ye. Omusumba Godfrey Luwaga yakulembeddemu okumusabira avumiridde bannaddiini n'abantu abasalidde Kato Lubwama omusango ne bagaana okumusabira. Obanga oli mukristaayo oli mukristu ng'osoma bayibuli gatosalanga musango nawe ogulemu okukola ki kubanga bw'osalira munno nawe bagenda gukusalira. Agambye nti Kato abadde tategeera ddiini wabula ng'amanyi Katonda n'akubiriza abantu okukola ebibatwala mu kisa kya Katonda. Abdu Muwonge ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulu lino.